teyalinze siba NUP abagana Ssaabasajja Kabaka ogende Kayunga oyo yali Museveni. It was not us. Sinze nakera ku makya ne ngamba nti saagala kuwulira abantu bagamba fenga abaganda oyo yali Museveni. Sinze nakera ku makya ne ngamba nti nja basaanyaawo nga bwe twabasaanyaawo ebiseera ebyayita oyo yali Museveni. Abaffe sikungangako muntu yenna oba mukulembeze kujeemera beene ne Museveni yakwata abataka n'abatwala bajeemere beene ngera bwazaakola ng'agezaako buli kitongola kiyingiramu abasiraamu n'abayingiramu n'abawukanya abasuubuzi ababodaboda n'abawukanya bw'atyo bwakoze n'ewaffe nti yafunako naye ekiwayi ekikye ekyabataka naye ayagala kufuuka kabaka mu kkooti. Era mujjukira bennyini abaagenda e Namibia nze nabatuma yenze nabayita ne bagamba mbagulire ettaka nga Ssaabataka waali. Naye ebyo byonna byonna abamu ku bannaffe tebabiraba. Lwaki? Kubanga basasule. Munajjukira nti Museveni appointinga minisita gwe bayita Sam Mayanja, minisita w'ettaka, ababadde bamuwuliriza nga Voola Beene n'Obwakabaka n'egye buvuddeko recently yagamba nti muli ba mukisa nnyo okulaba nti baboogerako. Eyamuyita eyamuwa omulimu okukola ebyo sinze yali Museveni. Mujjukira omuvubuka ava ewaffe Gomba gwe bayita Kisa kya Sitaani eyajjamu empale n'akunamira Beene n'akunamira n'abamukolera bonna n'abantu bonna nange n'antwalira omwo. Naye oluvannyuma ng'empeera okukola ebyo n'okuvoola Museveni n'amuttibwa ekirabo eky'obwa RDC. Oyo teyalinze, oyo yali Museveni basebo ne bannyabo. Abamu abali wano temwegendereza nnyo. Nenze we nakulira ku mapu ya Uganda kwaberangako ebifo nti eno Karamoja region, eno Ankole region, eno Buganda region. Naye mapu ya Uganda bagikuba buto ne basangulako ekigambo Buganda ne basaako ekigambo Central. Ekyo sinze nakikola, oyo yali Museveni. Abagoberera ennyo ensonga mumanyi nti olulimi Oluganda terukyakkirizibwa kusomesebwa mu masomero baluwera. Oyo sinze yakikola, oyo yali Museveni. Nayogedde ku nsonga y'e Kayunga bwe bagana Katikkiro gendayo ne Beene ne bamulemesa ogendayo ne batta n'abaana ba Buganda basukka mu 2. Sinze na komandinga ettemu eryo yali Museveni. Bwe baasiba zaake yanyumiza ensi yonna era nange nakirabako nga bakutte bakubanga bakulangira kubeera ki? Bamukubanga bamulangira kubeera Muganda. Sinze nali mbasindise, Museveni yali abasindise. Bw'ogenda ekitalya kuba political prisoners bwe bakwata mu kulonda kwa 2021 95 ku 100 bava wano. Sinze nakola order eyo order Museveni eyagikola. So ebyo byonna byonna baganda bange, ebyo byonna byonna bye mulaba bannaffe babiraba naye batunula eri. Lwaki? Kubanga abamu babagulirira ate kubanga abamu balina obukyayi bafuba okunoonya gwe bakisaako ne bagulaba nti Kyagulanyi muzzukulu wa Kayira, muzzukulu wa Nabembezi, muzzukulu wa Kamalabyonna nti ate ye mulabe kyannaku nnyo naye kya mukisa munene kyate nze najja nga ekyo kankireke. So basebo ne bannyabo njagala obbasaba tebabateeka mwako kazannyo. Bakadde baffe, mukadde waffe Beene Kiwanuka yasasula omuwendo gw'amaanyi agusasula na bulamu bwe. Our generation must go past Beene Kiwanuka. I've said it and I'm saying it again that I am proud to be a Muganda. I love Buganda. But my mission right now is Uganda. My mission right now is the entire nation. Uganda bwetereera ne Buganda ejja kuba eteredde. This fight is a fight for
for the Lubaras, it's a fight for the Basoga, it's a fight for the Kamaramajongi, it's a fight for the Banyankole, for the Acholi, for all Ugandans. And we are not going to allow anybody to reduce us to home. Yes, tulina ebizibu ewaffe, n'ebizibu bijja kutereera singa Uganda yonna etereera. Finally, not every outcome is negative. Baganda bange, abantu b'omu Buganda baatulonda 9-10 mwete musiima. Kakati tokkiriza muntu yenna kujja ku mulamu ogwo. Bw'olaba ng'omuntu omu ayogeza birimi, muveeko ogenda obuuliro wa booda. Kubanga olaba abantu bawansi, abantu ba bulijjo bebasinga n'okwagala ennono, bebasinga n'okwagala beene, kuba bo bamwagala ku mutima. So njagadde ekyo nkyogereko era nkikomye wano, era njagala obbasaba eyo teyina kubeera conversation yaffe. Bw'ogenda ku radio, bw'ogenda ku TV, talk about Uganda, kubanga baagala obba reducinga babaze mu buntu obweka, baagala bazza mu bizibu byeka, bodda mu bizibu byeka. Omuteeso oba omuleseewa, omukiga oba omuleseewa, oba tomu including nze. And we believe that every Ugandan is equal and every Ugandan has an equal share. So nga bwe twagala ewaffe, nga bwe tufuba obutatukyaya waffe, nga bwe tufuba okuttaanya ensonga ewaffe n'okumakinga sure abantu b'ewaffe bamanya amazima ge tuyimiriddeko, nga bwe tufuba okulaba nti abantu b'ewaffe tebababuza temuva ku omulamwa gwa Uganda. Si bw'olaba ngo wano bikyekutte, genda e Karamoja obulira abantu ensonga, genda e Busoga obulira abantu ensonga. Olumu nali Arua, omwana n'aŋŋamba ffe musoke muveeyo ewammwe tusooke mutuweemu tujje tusooke tubataase tugobe omusajja tumale tubayite. Kakati ekyo it must be able to speak to all of you. Njogeredde ebbanga ddene naye kansubire ensonga ezo zittanyiza basebo ne bannyabo. Temukkiriza muntu yenna bateeka mu ndowooza nkyamu, temukkiriza muntu yenna bawula, temukkiriza muntu yenna kwekweka mu nnono kutambuza nsonga za Museveni. Abo basasule. Omuntu yenna ayinza okujja ne yeefula nti no yalumirirwa nnyo ebyewaffe naye nga mutume. Mubeere beegendereza ate nga bene bw'atugamba temubongota. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ssaabasajja.